Enguudo ennungi kye kimu ku byobugagga ebyetaagisa mu buli ggwanga okuba nabyo era zikola kinene nnyo mu byenkulaakulana byalyo. Ono mu Uganda enguudo zeeyambisibwa ebitundu 95 ku buli 100 okutambulizaako ebyamaguzi ebya buli kika so nga n'ebitundu 99 ku buli 100 zikozesebwa oba zitambulirwako bantu. Okusobola okuzikozesa obulungi gavumenti erina ennambika gye yassaawo mu tteeka The Traffic and Road Safety Act 1998 newankubadde nga liza likolwamu ennongoosereza gamba nga eya 2000 ne 2021 ng'obuwaayiro obubadde bujja bukyusibwa bwe bwekuusa kuvugisa endiima, obutasiba misipi, okwogerera ku ssimu n'okuba ne layisinsi. Okussa amateeka ag'enjawulo mu nkola eno gavumenti mu kitongole kya poliisi yassaawo woofiisi nnamba eya trafiki. Kati mumanya amateeka olwaleero twagala kumanya emisango egy'enjawulo egizzibwa ku nguudo n'ebibonerezo eri oyo abaagizizza. Okusinziira ku Michael Kananura omwogezi wa poliisi y'oku nguudo, omusango ogusinga okuzzibwa ku nguudo gwe gw'okuvugisa ekimama n'endiima. Abantu okuvugisa ekimama muno mulimu ebintu bingi. Abavuga speed abavugisa kimama, abavuga ne bayisiza we batalina okuyisiza abavugisa ekimama, avugira ku kataka abavugisa ekimama, bano abayisa abagala okuyisa nga bali mu jamu ekute naye ate yena ayagala okuyisa n'avugira awatakkirizibwa, ebyo byonna kuba kuvugisa kimama. Ng'oggyeko emisango egyekuusa ku bya pamiti gamba nga abatagirina, abalina enkipule n'ebirala, emisango emirala egisinga okuzzibwa bwe gw'okutikka akabindo nti kino kiviirako okuvuga obubi. Buli motoka eno gy'olaba ku luguudo erina abantu, erina etteeka abantu beeriragira okubanga erina okutambuza. So emotoka ky'okulabako weba egamba okuba eteekamu abantu 5 n'oteekamu abantu 10 okuguba musango. Mu bufuwe bumu obw'akabindo abatikka ebidduka byabwe ne bibula ne webisiza guno guba musango. Abapakira ebintu ayinza okupakira ebintu mu loole naye ate ne biyisa oba ne biyita loole wekoma ne biyita mu ng'emiti eyimbwa, amabaati, ebintu bingi mubeera zino emmotoka muzirabye ezisinga ne batikka obubi gye tuyita dangerous loading nti bino ebintu ebiyita mu mmotoka biyinza okuleeta obulabe oba okukozinga akabenje. Abalala poliisi betera okukwata beba abakyusa ebidduka byabwe okuva ku nsonga eba byaguza okudda ku ndala ng'otwaliddemu n'abo abassa obutanda waggulu ku mmotoka zaabwe. Juzi nali njogera ku mmotoka abasinga mwagiraba, emmotoka ey'ejjinja eya Mark X omuntu eyakwata n'agisala n'agifuula double cabin. So those are illegal modifications. Abantu abamu tebabimanyi nti nti guno mbanze musango ki oba ozza omusango ate gwa maanyi nno. Abamu ne bakwata emmotoka zino ne bazigattako ebitanda. Mmotoka omuzungu yagikola n'agiwa ekipumo kyayo n'amanya nti erina okuyita wano naye katono n'agikwata n'agigattako ebitanda okuba nti ayagala kutika ebintu bingi. Okugattako tetwali tukiganye naye singa bagattako ne bateekako buno obuntu butonotono naye toli agasseko n'ateekako ensawo ekutiya ez'obumondi ez'amatooke kitegeeza nti emmotoka ogitaddeko obuzito bwetalina okutambuza. Okuvuga mmotoka oba ekidduka kyonna ekikadde nagwo musango muloope so nga n'abavuga nga batamidde n'okunywa ebiragalalagala nakyo kinenyezebwa. Emisango emirala egizze gissibwa mu tteeka kwe kuvuga nga tosibye musipi, okwogerera ku ssimu n'ebirala. Kyokka n'ebiva mu misango gino gamba ng'okkoona omuntu n'afa olw'okuvugisa ekimama, poliisi ensonga eno erina engeri gye ginnyonnyolamu. Omuntu bw'oba omukoonyi omuntu ye waali wadde gavumenti envunaanibwako omuntu wa gavumenti naye omuntu ye waali alina famire ye alina waali. So eyo eba case gye tukuteekako nga gavumenti naye ate ne tutwala mu kooti. Naye nti abantu abasinga emisango gino bagimalira batuula ne bamalira emisango gyabwe. Naye abantu bwe bagenda ne batuula ne bagamba wakoona omwana wange mujjanjabiza miliyoni nga 10 compensating olina asasula era abasinga batera kwemalirawo. Tetujja kugamba nti bw'oba okwonya omuntu zo sente zosasula, kisinziira the magnitude of the severity oba obubune bwe yafuna. Okusinziira ku tteeka The Traffic and Road Safety Act 1998 obutaba na driving permit engassi eba ya mitwalo 10, okutikka akabindo engassi eba ya mitwalo 10,
okweza ekidduka omulimu ogutali gwakyo nagyo $10,000, okuvuga ekidduka ekikadde $600, okutikka abantu abasukka mu 2 ku ppiki $10,000, okwogerera ku ssimu $10,000, abatalina namba plate $10,000 n'emirala. Kananula agamba nti okusinza ku musirikale abaakukutte, emisango egimu waddembe kugitwala mu kkooti butereevu n'emirala ne gibeera egy'ekipapula oba engasse. Oba kisinziira naawe waliwo be tuyita habitual offenders, ntono ye yeetika excess bulijjo. Tukubye epapula ne tukoowa. Olume lw'epapula takyakola ki? Takyaluwulira. Sente alina akasula busasi. Kutwala mu kkooti. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.